bateekamu ekintu it is like it's like a stronghold eri mutwe muli tevaamu bateekamu tithes whereas not kali sawoza kitonyomanyi nsomesa bwenti omuntu obwongo bugenda kuki ngagamba ati nze naye nfuna omulimu kati nasobola katona musanyusa ntya nze nina group gyensomesa y'abantu 12 na group gyensomesa y'abantu 12 ku WhatsApp okwo na bawali test bona tebakoze test eyo na wali test nenjekolera omeru waki babadde nga bakyalimu ng'ebibuuzo byembuuza bibakonna ku mutima nagenza okulaba nga nze nteekeddwa okukola ku test nagyewedde nema nenjekolera kati ekiri mu kyaki obuzibu buli mu kyaki buli muntu buzibumu nti abasumba babasigamu ekintu ekyo etteeka balikwatamu ne balifula etteeka lya tithe ne balifula ssente ate nga teyali sa ssente it was something from ground kyete ekifaanyi kirungi nti waliwo agenda okujja tumulye ng'avawa magombe yemmere yaffe y'olubeera Kristo Yesu kati sawoza kati omuntu alina konse era kansuke nkugambe ng'ompuliriza muganda wange musumba tata wange apostle pastor evangelist njagala osangula obwongo bwo oje mu bwongo bwo ekintu kya ssente you remove money out of tithe money must be taken away must be taken from the way out of the way in the things of tithe awo genda tegera kyensomesa wenfuno njagala bintu bino mbifune bulungi anja tugende mpola teri atugoba wenfuno omulimu gwange nga nyina akasala kange kenfuna nga nkwatako kimu kya 10 nengamba zino sente za Mukama era nzitwala mu nyumba ya Mukama kimu kya 10 njagala onziremu mba nkola nsobi yes or no mpaka zindaalo awo njagala yes or no oba okoze ensobi kati mbuuza oti lwaki mba nkoze ensobi gamba oti lwaki mu Bible omwo mu Bible omwo mulimu olunyiriro olugamba simanyi nnyo zikootinga naye mulimu agamba woolya ekimu ekye10 wotawayo kimu kya 10 oba obbye Katonda ekyo kyogeddeko yebala kisatu olw'omwenda njagala kino okitereeza abantu bange abo abalaba balekerawo okuwa tithe njagala kamera wa kamera nkwate bulungi andaba nze pastor Mutemo basole omugongo mugumu muki ate naawe ogumye bulungi toteekeddwa kukola tteeka lyonna lyonna ery'endagaano enkadde in the place of the ministry of the spirit in the presence of the grace of God toteekeddwa toli supposed kupeyinga tithe lwaki kubanga ati Mukama Katonda owensi zonna waliwo underlying purpose gyateeka mu tithe baali nga tithe kyakulanga bwengambe kyali kyakulya naye Katonda ye yalina purpose ey'omunda nnyo there is an obvious purpose and an underlying purpose an obvious purpose ekyokungulu kwe kulya kwe baalyanga naye nga beerabidde nti mu kulya tithe ono tithe ngambe nti emmere yakunywa si ssente era nkwade ne verse Deuteronomy 14 onyirwa 22 paka 29 so bwe baalyanga abaana ba Isirayiri tebaategeera tebamanya nti baali balya nti yali illustration Mukama gyategeka bali ku Kristo Yesu kati the obvious purpose was to eat naye underlying purpose eteeka eyo yali langira Kristo Yesu ekyokulya kyaffe ekyokunywa kyaffe so sawaza kati nga Kristo Yesu amaze okujja yemmere yaffe y'olubeerera kyekyokunywa kyaffe eky'olubeerera gwe mugaati gwaffe ye nnyama yaffe ke katunda kaffe ye nanansi yaffe ye kawunga kaffe atuwa amaanyi natural things are able to illustrate the spiritual the things created are able to depict the things in the spirit andi kakati pastor ajja kubuuza oli agenda kubuuza nti yes byali byakulya mmere biki naye emirembe gikyuka Yesu luli we yabeererawo batambuzanga olumundogoyi na biki kyogamba Yesu senga katugeza ajja ku kiseera kino era atambuza ndogoyi ajja tambuza mmotoka
eyo change eyo you can't relate that change of transportation, the development in transport. Kyengezako kulaga kiri nti luli we bayinza oba baali bawaayo ebyo byoyogera naye nga right now oli talina faamu nti ajja kujjayo batayika asobola owaayo ekimu eky'ekkumi ekyo ekimu ku ssente ze Katonda yazimuwa. Kankuddemu aba talina kyakoze. Lwaki? Kubanga tumanyi bulungi era ekyo nja kikuba bulungi nsaba onkomyewo. Tumanyi bulungi papasi ya taife. Tithe ngambye nti iteeka. Bible egambye mu Hebrews chapter 10 verse 1. The law was a shadow of good things to come. Christ was coming and not the very things in that law. Sawa za kati wenjogerera nibo ogenda mu church ya Pastor Kayanja. Nibo ogenda mu church ya Pastor Apostle Grace Rubega. Kufanero nibo ogenda wa Pastor Bujingo. Niwo ogenda emutundwe tewali musumba gy'osobola okusangayo nakubuulira the shadow and the reality that underlies in the law of tithe. Mpanisa omukono mundetera omusumba oyo. Pastor Tom abisomesa mpaka zindalo kankiddemu. Tewali musumba wano mu Uganda eri asomesezaako nga nsinzira ku Hebrews chapter 10 verse 1. Kansoke njiddemu. The law, Hebrews 10 verse 1. The law was a shadow. It was just a shadow. Wow. Of good things to come. Who was coming? Christ Jesus. And not, and not the very things in the law. There is an image in the law. There is a shadow in the law. That shadow was casting. There was a substance casting that shadow in that law. But no pastor, including Pastor Grace Rubega, Pastor Kayanja, Robert Kayanja, Tata Wange, Pastor Bujingo, Pastor Joseph Sadwada, Tata Wange, ayavuddeyo kwabo n'abuulira abantu nti if the law, if it is true the law was a shadow of something that was coming, what is the reality? No one has ever identified the reality in the law of tithe. No one has ever identified the shadow in the law of tithe. But tulage omuntu aveyo agambe nti eteeka gyali kisiikirize olw'ekyo ekyali kijja si bintu ebyo ebiri mu mateeka eryo. Omusumba aveyo tulage the shadow in that law and the reality. Kati nzize kanze nsobola okukikolaga. Kyova kozi wagambye osabirawa? Nze nsala sawa zakati nagambye nti nze omusumba wange eyanestablishing omulokole nansomesa enjiri ye Pastor Bujingo. Naye ngamba nakugamba nti yampako n'emitwalo 5 tamanyi. Naye nga naye navaayo na Pastor Bujingo ye spiritual father. Era oyo Pastor Bujingo ne bwajja kati naneegaana nagamba tosimanyi ngamba nti batuweereza fenna kubanga n'olumya yampako emitwalo 5 kuva ku ssimu ye. Esimu ya 0772 yampaka emitwalo 5 ku TV nga tamanyi namuwa njiri yali agenda na Mbole mu Independence Night olunyiri ne wobolako mukama kireka yabuza mukama yabuza olunyiri nankubira esimu no nagamba atani waliwo omuntu ali eyo atuwa olunyiri luno Psalms 38 verse 8 nenduteekayo nampa emitwalo 5 eyo oyo omusajja kankubireko amazima omusajja eyo Pastor Bujingo yali ayokya yali ayambadde ekintu ye Katonda n'atusikayo mu Busiraamu n'atusikayo mu madiini n'atusomesa enjiri era nze niweefuula n'akola bw'ati naye kuba bw'ati ogambye yali ayokya yabaaki wangi yali ayokya ogambye nti omusajja oyo yali ayokya yabaaki Pastor Bujingo yali ayokya naye kati yawolawolamuuko kugambe lwaki kankubulire nze ne musumba nsomesa basumba yafanamu obunafu so kumujjajinga n'obunafu kubanga gwe yafuna obunafu mu nsonga emu in one point or the other. Naye nange n'obunafu bwange noli omusumba n'obunafu bwe n'oli kati bano abasumba bano abasigaleyo bonna bakuba obunafu bwe naye nga alina obunafu tumanyi. Kale atugenda batukyusa mukwandaba enkuba egenda kutonya eyinza oba egenda tugoba ebweru tubeeko we tugenda okushutingira ewalala naye nga tunakuvaawo njagala ojjewo kano oŋambye osaba ennaku zino okuŋŋaanira wa Fanero owaayo ekimu eky'ekkumi mu Fanero mwe nkuŋŋaanira ni ku Lwokuna twali awo emabega wa Forest Mall kubanga eri mu Guma showground eri batuyiganya abana abasho ebali emikolo twali awo
by the way kansoke mpisa ona kano buli musumba lwagamba nti let us bless our offerings kino omusumba abasugwesa kikosa nnyo naye ndaza video eno mu kitambo za mutweko buli wagamba ati bring your offerings let us bless our offerings in that case is contradicting the gospel. Do you know why? An offering is something that is presented to be accepted or rejected. Yesu Kristo katonda twa Kristo Yesu tumukirize watu mugane. You cannot speak about an offering right now in the ministry of the Spirit. We are ministers of the Spirit and not the letter. 2 Corinthians 3:6. Right now in the ministry of the Spirit, right now in the ministry of the Spirit, you cannot stand in church and say, make this statement. It's an abomination. Let us bless our offerings. No! An offering, Hebrews 10:10. Jesus has offered himself an offering for once and all. He offered his body for us to be safe. An offering. You cannot talk about an offering right now in the presence of the ministry of the Spirit. In the presence of the ministry of the Spirit. Uziza oweche mweche kumi wa fanero jo kunganira. Nze kufanero je kunganira. Siwa chimu cha 10. Siwa offerings. Kasaba gamba ati let us bless your offerings. Nze conscience yange. You know omulokole is conscience. Nze nkwata mu nsawo. Wagambye ati let us bless our offerings. Nze muli mutima ngamba ati I wish you could know that an offering was something that was presented to be rejected or accepted. Ye Kristo Yesu offerings ndagano yoteeka the law of offerings. Nze nkwata mu nsawo yange nensangamu nendaba nimiridde ntya ye kiki ekiri ku mutima nga Paulo wasomesa. You give according to a first willing mind. The first willing mind, that thing that has come up in your heart. Wokusiza ku mutima gwo nkola bwenti nengamba nenja yemitwalo ebiri from nowhere nenteka muki era we ntekamu mba nkose kibagamba nti giving, but I cannot give it in the name of offering. No, in that case I am like Peter, I'm contradicting the gospel. Kale kasoka tukyuse tudde. Obudde ebwedu butugobyeyo lwa nsonga enkuba etandise okutonya, so ntufuna we tujja tumalirize emboozi eno tumalirize okusomesa kuno then tugende maaso. Kakati Pastor Mutemo, yes sir, wali onnyonnyodde tithe in the what? In the law. In the law. And tithe. Now onyonye tithe in the law. Era n'otulaga nti gwe ky'okuŋŋaanira otugayo okuŋŋaanira wa Pastor Grace, Apostle Grace Lubega, era gwe n'ogaa towaayo tithe. Now wagenze n'ogamba bya mirundi ebiri. N'ogamba waliwo tithe in the prophetic events ne tithe in the law of Moses. Tugimaze. Kati tukwate tithe in the prophetic events. Kati okusookera ddala omuntu ali eyebweru alina okukimanya nti from the word prophetic event ebintu ebyaliwo mulundi ogwo nebitabo tebyaddamu kubeerawo, naye ng'ebintu ebyo oba ng'ofunye microscope no magnifying about, they carried a deep prophetic voice. Nga voice eyo yalangira Kristo Yesu. Ebyo ebintu ebyali ku prophetic event, era bano abapostle nga Apostle Peter, Apostle Paul y'omugezi nnyo yali nga abijjayo eri ng'abireeta eno ng'abinyonyola nga gamba nti ekimulaba ekyo ekyaggwawo ekyo kyali kirangira Kristo Yesu. Prophetic event esooka ennyangu ennyo ye Jona. Yesu agamba nti abaana ba Isirayiri basaba akabonero, bagala nnyo obubonero, anti atali kabonero abantu tebakkiriza. Kyova Yesu yatuwa obubonero mu ndagaano enkadde, kati basaba akabonero. Yesu n'abagamba ati
tewali kabonero kengenda kubawa okujja kabonero ka Jona ajja kubeera mu fish ne kumeka amala akola ati aveeyo n'olwekyo in that working tugenda ku kinusi okisota ekinyusi kiri nti Yesu agenda kubeera mu ttaka ne kumeka amala aveeyo alukula abantu lindako Jona okugwa mu kyennyanja n'amalamu ennaku 3 kubanga we yagwamu abaasigala ku lyato baawona. Naye mwana go eyo soda yachupa mmeka naye baba emirundi gy'onsuubiza soda. Jona ali ku lyato eryato likola litya liyeyuuga yensi. Jona yabagamba tubuuze buli kwani Jona Yesu Kristo ye Katonda. Jona n'agwa mu mazzi bw'ati. Jona olwagwa mu mazzi bw'ati pa emirembe ne gibeerawo. Gwe wulirisa ondaba ku TV kuno wulirisa kino emirembe tegyaliwo nga Jona tanagwa mu mazzi. Naye Jona munnange eryato liwuguma abantu bagamba tufa tuli mu nsi yeyensi yeyensi. Jona n'agamba oyo Yesu Kristo n'agamba yenze mulokozi wammwe. Jona n'agamba I am here, my name is Jona, I am a shadow, I'm a type of Christ Jesus. Kangwemu mumuwone. Jona wago bwe yagwa mu mazzi bw'ati pa eryato lyasetulinga. Kati ekintu ekyo okugwa mu mazzi kwa Jona eryato ne libanga lisetulinga olw'emirembe kwe kufa kwa Kristo Yesu bwe yafa ekibi ne kivaawo ne tufuna peace. We have been reconciled to God. Emirembe gibeera ku nsi. We are living forever in Christ Jesus. So basically ekya Jona, prophetic event ya Jona yali eranga nti Yesu ajja kujja afe amale mu ntaana ennaku 3 azuukire agende mu ggulu. Era yona tugenda kulaba nga Jona abeera mu fish ng'agenda ku 3 ng'efish ekola etya ng'emuvomitinga. That vomiting is the resurrection of Jesus Christ. That is the illustration. You have to follow this illustration and dig and critically look at every point. At the point when he's diving in the water, that is death, and we got peace. At the point when he's in the fish for 3 days, that is when Jesus Christ was in the grave for 3 days. At the point when the fish now vomits him up on the dry land, is when Christ Jesus rose from the dead. That is the illustration. Kati ako pastor bakasomesa. Naye gali ziri prophetic events zebasomesa. Naye waliwo eziri sweet. So kati soko tugende mu ezo zibatasomesa. Eyokubiri kasuke omuuliza atulabe alabe musoke muzimbe ategeere prophetic events zangira ku Yesu. Kyovulaba omuntu agamba ndagaano nkadde the Old Testament tetandikira ku Mountain Sinai Katonda yawa abaana Abaisirairi yawa covenant ya Musa. Old Testament nene njasomesa ku Old Testament tewali musumba mugala ategeera Old Testament waba wali mbasimanyi naye bemanyiko tewali ategeera Old Testament. Asami sagalo gambo oti oba I'm praising myself. No, I am here to speak the truth. Omusumba abanga we mu kimu ky'ekumi n'ebirala byakola amateeka tamya endagaano nkadde. Kati olaba endagaano nkadde Old Testament is a testimony. The things that testified of Christ Jesus are from the beginning. Noah, Jonah, bintu ebityo. Tugende ku another prophetic event. The prophetic event of Noah. Eryato. Mukama agamba Noah jangu ozimbe eryato. Yali ndagaano nno ndagaano mu Genesis 1:9 Genesis 9 or 9 from 1 Genesis 9 nti I'm going to make a covenant with you. Are you seeing how this covenant is going to look forward? The covenant of salvation in Christ Jesus. Bible igamba I am going to make a covenant with you. Agani Noah. What is the covenant? You shall enter into the boat with your family, your wife and your children plus their wives. Those are 80 people, 80 souls, and they were saved. That prophetic event, the boat was built in 3 decks. Noah and his family were saved in 3 decks. 3 decks ezo amadala asatu ag'eryato ago gategeza mwoyo mutukuvu taata n'omwana. The 3 decks amadala ago yagamba kola eryato of 3 decks. Kalina God the Father. We are saved in 3 forms. God has appeared to us in 3 forms.
as God the Father, God the Holy Spirit, God the Son. The common word here is God. God, we pick God. Now you say God, the Father. Say God, the Son. Say God, the Spirit. What's the common word? God. Manifesting to mankind. God is coming to make a relationship with you. He has appeared to us in 3 forms. But he remains God. Kyova abasiraamu awo tebategera kantu ako, tebategera Son yani. Son is God in the flesh. God the Son. He remains Allah tabaraka wa ta'ala. Allah is the name of God for Arabic speakers. Waliwo kimanyi? Kanzire wali. Noah abajja eryato lina 3 decks. Mwoyo mutukuvu, taata n'omwana. Eryato lyaliko window. Bwe baayingira kwaliko window eyo ani agiggalawo? Ye Katonda. That is the seal of salvation, Holy Spirit. Amazzi agata abaana b'Isirayiri ebiseera ebyo ku mulembe gwa Noah. Amazzi agata abantu amazzi agata abantu ku mulembe gwa Noah ge mazzi agasevenga Noah. Ofunyemu okutegeera kuzze musumba wange bujinga tero gamba kigambo ekyo. Kansule nti okutegeera kuzze kankubuuzeko Sami ofunye okutegeera amazzi agasevenga emyoyo 8 nga Bayibuli egamba. Era Peter akyogerako eno mu 1 Peter chapter 3 verse 9 verse 20 19-20. That boat now we have got our antitype which is Christ Jesus who has saved us. Is relating. The problem with the pastors, they don't know how to relate the Old Testament with the New Testament. They don't know. The problem is in relating. Full stop. They don't know how to relate. Kati amazzi agata abali abantu abasigaddeyo egasevinga. Omanyi? Jesus is a rock of offense and a blessing. If you believe in Jesus Christ, is a rock of a blessing. He's going to bless you with everlasting life. If you come and stumble on him and refuse to accept him, you die. Ge mazzi gali gata ne gasevinga. Eno gali gata ngeri gasevinga. That is the salvation. Obaito kimanyi gali gata bali abasiru abagano si basiru by the way. That is another situation. Era abantu aba bafaawo bambala mukama n'ama n'aba visiting magombe Yesu Kristo ngafudde n'abalokola. Kubanga Yesu tanatana kufa. Ngatabusobola kufa okubiri. Yesu lwafu bwati Peter agamba nti najja. He went by the same spirit and saved those people. Abagana abajemera omulembe gwa Noah. So amazzi agasevinga Noah ge mazzi agatabali abala. Yesu atta ate yawo obulamu. Is a rock of offense and a blessing. Mugende ko mpola. Iyo prophetic event yewedde. Okogere bulungi nti Yesu atta. Nkaddemu katika nkubuuzeko Sami ku Shed Media eno n'abatuwuliriza. Bible egamba, I think Matthew 11:28. Don't fear those who only kill the body, but they are not able to kill the soul, the spirit. Who is that one? Mukiddemu abantu. Yes, what? Bible egamba Matthew 11:28. Consider verse saying tese obulungi. Mujagi chekinga. Do not fear those who kill the body, this flesh, this tent. But fear him who has all the power to take both the spirit and nekibiri kino. That one is Almighty God. Christ Jesus is a rock of offense and a blessing. Tomuzanyisa. Kikyo yagala. Bulamu ki? Akwadde obulamu n'omusango. Bulamu n'okufa. Pick salvation. Mukkirize musinze. Whoever shall believe Christ Jesus shall be saved. Whoever shall not believe shall be condemned. That is the illustration. That's the meaning. Yesu wata. Nkyogedde. Era wa Yesu wabanga tatta. Ndagayo omuntu asobola okutta Yesu Kristo. Yesu wabanga kankiddemu. Yesu wabanga tatta. Ndeetayo oba spirit yo omuntu yena ata Kristo asobola okutta Katonda. Katonda wabanga tatta. Leeta omuntu asobola okutta Katonda. So afuwe Katonda. Waliwo? Katonda atta. Kale atudde wali tuba tukyali ku prophetic event. Prophetic event here where they are Noah. Noah's prophetic event, that covenant looked forward to the covenant in Christ Jesus. Jesus Christ right now is the covenant. God has called us to append our signature of what? Of faith on this covenant. Christ Jesus by faith. Ye covenant yafe. Bible egamba Isaiah oba Isaiah na mwenda 16. Oba yagamba nti I have given you as a covenant to the people.
katonda atuwa Yesu Kristo ng'endagaano agiteesaawo. If you believe him, eternal life. If you don't, and this is the testimony. The testimony is in his son. This is the testimony that God has given us eternal life, and this eternal life is in Christ Jesus. 1 John chapter 5 verse 13. Wow, down there. 1 John 5 12 13. Obula ngulu Kristo Yesu. Death is absence of life. What okwiza Kristo Yesu ofa kubanga you cease to have your being. Towetegeranga tuliwo. You cease, you disappear. That is death. That is hell. And that is the last, that's death. Whereby you, Sammy, God forbid, until your being is completely lost. That is death. So, the prophetic event of Noah, that covenant that God made with Noah in Genesis 9, I think verse 9 there, it is a covenant. He was looking forward to Christ Jesus, the covenant. The covenant asked Noah to make an ark in which 8 souls were saved. That illustration alone is able to prefigure the reality that is in Christ Jesus. When he came and saved us, and he has saved many, he has saved more than what the other ark, the other shadow saved. Because even if they were saved in Christ Jesus. Now aba saving omunana, baba ne badde baba saving lero wa Kristo Yesu. No one has ever been saved until Christ came, the savior of all people. Ewede eno prophetic event yeddako kaka Guma Omugongo kante iremu nokuteera mu konsikako n'empale ntule bulungi ne kamera bakiteeza bulungi, kamera man ateeza bulungi, banda bulungi. Eno prophetic event yeddako nakugambye prophetic event ebintu ebyaliwo nga byaliwo mundu gumu tebyaddamu naye nga byalengera Kristo Yesu. They testified of Christ Jesus. Era bibalancing ne Romans 3:21. Romans tewali Omusumba awatayise nga besa ku Ibrahimu ategera Romans 3:21. Kanchiddemu tewali musumba mu Africa, mu USA, Asia, Europe, Australia, all the 6 continents. Are there 6 continents? 6 continents. Ategera, who has the understanding, the true revelation of Romans 3 verse 21, nga watayise nga sinzira ku prophetic event eya Abrahamu ne King Melchizedek. Tewali musumba ategera verse ezo. Verse yegamba etya? Romans 3 abalumi 3 olunyi lwa 21 lugamba, our righteousness has manifested. Our righteousness has manifested. What is our righteousness? Christ Jesus, our righteousness. Our righteousness has manifested, being witnessed by the law and the prophets. Whoever is paying tithe, basing on Abraham and Melchizedek, does not understand that scripture. Does not even understand the scripture that is in John chapter 5, verse 39 to 40. Does not understand that one. Even if he's who. Niwabanga ndi following yenkanawa. Niwabanga yugo luzunga na PhD. Nze mdivimifying wano. Mulete wano. Ayimirawo. Tagitegeera. Egambye nti our righteousness, Christ Jesus, has been manifested, alabise. Ngera akakasibwa, witnessed, akasibwa amateeka ne bannabbi. The things in the Old Testament, they give proof of Christ Jesus. Now, once the culprit is judged, bali bajulizi nakolako mu kooti emyaka 6. Omujulizi bw'abanga amaze okutestifyinga nga awadde obujulizi y'offenda, omulamuzi okusinziira ku bujulizi buno bwebawadde, omusango gusinga offenda, oli offenda bamujajinga to death, sometimes even to death. Abajulizi bonga bamaze omulimu gwabwe, the judge dismisses them. Obadde kimanyi kubanga amaze okutestifyinga tebaddamu kuyimirira. The witnesses, after the witness has finished to give their witnesses, they have finished to testify against a culprit, an offender. They don't stand again. They are dismissed by the judge. Kati tudde mu ndagaano nkadde. Old Testament are the things, badde mbuli abana kukwata subgroup kyensomesa. In the Old Testament are the things that testified, they witnessed. John 5:39 to 40. Omusumba toli musumba ategera John 5:39 to 40. Mulete mpozi ngatawa kimu kya 10 ngatawa offering. Omusumba tewali musumba ano mu Uganda ndi mu kamera, mu Africa, mu Europe, mu Asia ategera nyiri zino wamanga. Yokaana 5, Yokaana Injiri Gospel, the Gospel by John. Yokaana 5
olunyiri lwa 39 Yokaana ensuula 5 kanambike bulungi Oluganda Yokaana ensuula 5 otebogera Yokaana ensuula 5 olunyiri lwa 39 paakwana ne Abaluumi ensuula 3 olunyiri lwa 21 tewali musumba ategeera nyiri ezo ng'awa tithe ng'asinziira ku Melkizedeeki ne Aburahamu tithe oyo ng'era wabanga wa offerings tithe first fruits byonna ebyo tamanyiza enyiri.